ebintu byotalina kusuubwa ng'ozze mu ggwanga lya Saudi Arabia ngenda kubanga mbateerawo obutambi bwange buno bwe nnakoze nga ndi mu lugendo lwange nga ntambuddeko nga omuntu okwejjako ekiwuubaalo okubeerako mu kavakationi kange okwewa ku budde okulowooza okufuna ku mpewo empya ngenda kubanga mbalaga ebifo eby'enjawulo mmwe mwenna abakolera mu Saudi Arabia ebigambo byenjogera bannange nkimanyi nammwe mubimanyi nti bituufu naddala mmwe abalina ka chance akatambulako ngamba nga toli housemaid kubanga housemaid baba bakufuga mukama wo gy'alaga gy'olaga bw'aba tagambye genda togenda wabula mmwe abakola emirimu egy'enjawulo mmwe bano ba barista bano bankola mu hotels bankola mu restaurants mmwe abakola ku beach mmwe abasomesa abaana mmwe bannanseezi mmwe abakola emirimu egy'enjawulo munene eggwanga bwe njogera ku nsi eno okuba nti nsi nnungi kyenjogerako muba mukitegeera bulungi. Saudi Arabia ze zimu ku nsi ezaazimba ensi yaazo ng'ogyeko kiri nti nno lino ddungu naye bano abantu baazimba ensi. Ngenda batwalako mu butambi olabe ebimu ku bifo engeri bano abantu gye bateekateekamu ensi yaabwe wabula nga naawe bw'oliba ofunye chance osobola okugirambulako n'olaba ku biki ebyo bye mbadde njogerako ebimu ku byo wabula nga tesaagala weerabira nti yenze Sheila Adita bw'oba oyagala okunkubirako ekyokola kiri kimu weeyambise Instagram page yange nga nkozesa Sheila Adita page janguko Instagram onfollowinga nkonaako nsindikira message nja kuba nkuddamu ku TikTok nkozesa Sheila Adita page ku Facebook nkozesa Sheila Adita page jangu obeere nga yunga kuwabula nga bw'oba oli mupya ku channel yaffe eno bambi nkwaniriza twetaaga abantu bangi nnyo ku eno channel okubanga tukola community eyaffe esobola tubeere nga twebeereramuko tubeere ab'emikwano twemanye twekansolinge tweguidinge tweinspiring n'ebintu ebirala katugereko mu butambi obumu ku obwo bwe nnakoze ekibuga kino engeri gye kirabikamu ate era tubeere nga tukomawo. مطعم هنا مكتوب هي جاية من أفريقيا. أفريقيا. Ostrich. أفريقيا. No, from Africa. From Africa. إيه. صحاري أفريقيا وأفريقيا. Sahara Desert. أفريقيا.
kuko yakuleetera. سوي بدون فلاش بس بكتشر. واحد أجل ما أبي. والله كانت دفعت لكم ذا 10. صوري نو بروبلم. ايه بنروح خلاص خديجة. Yeah.
Mirinda. Mirinda slash like ice with ice cream. تبين؟ ايه ايوه مشكلة. nzize kukyakalamu kulaba ku films. Abasajja baazimba ekibuga, abasajja baazimba eddungu, bannange eddungu lirabika bulungi ng'oggyeko omusana okubeera omungi, ebizibu ebingi ebituusibwa ku bagwira. Yes, ebizibu ebingi ebituusibwa ku bagwira, ebyo byonna nga tubiggyeewo, ensi eno erabika bulungi. Ensi eno erabika bulungi eyettanirwa abantu abangi. Obadde okimanyi nti nno Abachina bangi nnyo mu ggwanga lino erya Saudi Arabia? Obadde okimanyi nti Abamerika bangi nnyo mu lino eggwanga, Abathailand bangi nnyo mu lino eggwanga nga baguddewo businesses ez'enjawulo, aweeva nti bizinesi ezo ziri registered mu Bawarabu. Ensi zino ez'Ebulaaya bw'oyagala okukola bizinesi nga toli munnansi tekisoboka, wabula osobola okukwata munnansi waayo n'okola naye partnership deed business. Omuntu oyo business n'okigulawo ng'ogiguliddewo mu identity y'oyo omuntu munnansi, business n'ebeera ng'etambula. Businesses nnyingi nnyo, naddala mmwe abaagala okukola emirimu egy'enjawulo, okooyo okubeera housemaid, oyagala kuyingira mulimu gwange, it's very very easy. Companies gye ziri nnyingi nnyo ezirecruitinga ba nurses, companies ez'aba Thailand nnyingi nnyo muno mu ggwanga lya Saudi Arabia, companies ez'aba Philippines nnyingi nnyo mu lino eggwanga lya Saudi Arabia nga zaagala ba nurses. Bwe twogera ku kigambo nurse, abasinga ku mmwe temukitegeera. Ennaasi ye muntu awa first aid, omuntu awa obujjanjabi obusookebwako, omuntu taking care of a patient in terms of treatment or with an illness. Omuntu ayina obulwadde nga yeetaaga okulabirirwa, okubudaabudibwa, okufiirwako, okujjanjabibwa, obujjanjabi obutandikibwako nga tonnaba kumwongerako kugenda ku bujjanjabi busembayo. Bwe twogera obujjanjabi obusembayo tuba twogera ku ba doctors
abasawo abakugu ba doctors ba professional doctors betwogerako nansi omulimu gwo si kuwonya tojjanja bakuwonya lwakuba ffe engeri gye tuli bafirika omuntu wakugamba ndi nansi olowooza nti ono musawo owakabye yakuguka ennyo obeera ng'olina ebintu bye wakugukamu mbu omuntu waba agudde mu mazzi kikyosobola okukola nti munnange ngenda muwa CPR munuunemu amazzi mmale nkubire ambulance mutwale mu ddwaliro nti osobola okuteekako eccupa nti ye omuntu waba alwadde omusujja omuwa ddagala ki nti nsobola omuwa paracetamol n'abeera nga amirako okwankanya embeera nga bwe tumusindika mu ddwaliro eddene bamukebere bamuteeke mu laboratory check-up bamanye ekyekimuluma gwe nno omulimu gwa nansi okugaba obujjanjabi obusookebwako kati yeffe bano ndi mulema tukuyunga tubeerawo nga tukuyunga for a very short period of time wetulemererwa ne tukuteeka mu ddwaliro imwe bano nti sikyatambula nti ndi mulema nti omukazi ono ali lubuto ayagala bamunyiga tukwata mu buli kikyafu mu musaayi mu bbi mu masiira buli kimu kyomanyi ekibi iffe tukikwatamu yeffe bannanseezi kampani ezo gye zini nnyingi nnyo mulino eggwanga erya Saudi Arabia erigwe ayagala okukyusa omulimu bw'obeera ng'oli awo tolina byakukola olina essimu yo try as much as you can okugenda ku websites onoonye emirimu egiri mu Saudi Arabia ojja kuba nga ogifuna wabula ng'ateera kekano ka video kafaako nnako olwaleero kamanye eki kyokalowoozaako ng'okomentinga mu comment section awo wansi tumanye eki kyolowooza tuwabule tusomese ku ebyo tubadde tetumanyi wabula ng'ate yenze Sheila Adita woba neetaaze ekyokola okimanyi ku Instagram gye ndi nkozesa Sheila Adita page ku Facebook Sheila Adita page ku TikTok nkozesa Sheila Adita page imbagala nnyo mukama abankuumire era abawe bye musinga okwagala. See you tomorrow.